Soke mpisewo kino ekigenda ewa Honorable Ssenyonyi. Honorable Ssenyonyi wonna wooli tukusabira Mukama akuyise mu kaseera k'olimu akatali kangu. Naye ng'omuntu nawe weebereremu woyita si wangu n'akatono. Okusinziira ku ladda zange Anita Amongi alayira. Anita Amongi yagambye bw'ati ye ali self-made, tewali yamukola, tewali muntu yamuyambako, awo yeetuusizaawo yekka. So bw'oba oyagala kumusuula tomanyi gy'avudde, agenda kufa naawe. Bwe kuba kumuziika babaziika babiri gwe naye. Tagenda kukuleka waggulu kuba tomanyi gye yava. Anita Amongi oba Amongi oba Amongi agambye tagenda kukuleka waggulu, bwe liba ttaka muliyingira babiri. So kiki bateesezza simanyi ebyo buli munnayuganda wooli ng'oyagaliza Joel Ssenyonyi ebirungi muteeke mu ssaala zo kubanga abalabe beeyongedde. Anita Amongi yeegasse ku balabe ba Joel Ssenyonyi. Tujjukira nti Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'akola press conference mwe yategeereza bannamawulire nti akakiiko aka Parliament kwalina okutuula okuva yafuuka leader of opposition tekakyamuyita kutuula mu meeting ezo. Tamanyi oba zigenda mu maaso oba ye bwe yafuuka leader of opposition ne ziyimirizibwa. Mwami Mpuuga bwe yali ng'akyali ku ofiisi eyo bwa leader of opposition yabeeranga active ng'era obwo obukiiko bwe bunaatuula yasookayo. Naye okuva lwe bakyusa ne bateekawo Honorable Joel Ssenyonyi ne batandika okubeera nga bamuboola ye tebakyamuyita mu nkuŋŋaana zaabwe. Yeebuuza nti kigendererwa ki? Ye tebaamusiima, balaba nga yeetagwanidde, oba byakola balaba nti tabitegeera. Yagamba nti ekintu ekyo yagenda kikwasa bannayuganda, yajjanga babuulira buli ekiriwo. Bo bannayuganda baneesalirawo ani mutuufu, ani mukyamu. Anita Amongi anyoose, gamba tagenda kukkiriza Joel Ssenyonyi muswaza mu bannayuganda. Tagenda kukkiriza kumukkakkanya, azimbye ekintu kye, lwaki Joel Ssenyonyi akiyiwa. Kikyazzaako, tujja biwulira. Kasita ekirungi, Honorable Joel Ssenyonyi amawulire gamaze omumutuukako. Twongere okumusabira kubanga abalabe beeyongedde. Haji Setuba tutambula naye mu pulogulaamu zaffe. Nkujjukiza nti mukubire ku ssimu ye akuyambe. Bangi bayambye ng'ayita mu kubasomera edduwa. Osobola okumufunira essimu eri 0703 31 39 25. Haji Setuba omusomi w'edduwa. Emmotoka ya Parliament okugitwala for service. Bagenda kukusaba emmotoka yo eya leader of opposition bagitwale mbu bagenze kubanga muyina gye muzikanikira. Bagenda kutega accident, bagenda kutaataganya system y'emmotoka, bagenda kukola ekintu ofune accident mu mmotoka. Bekikwatako abakikolako mu Parliament bakimanyi. Message eyo bw'oba ogifunye ku ssimu kyenjogera ojja kikakasa. Bw'oba tonnagifuna girinde. Message ene sawa yone genda kujja ku ssimu yo okukuyita emmotoka okugitwala ku service. Gye baagala okukwasiza bagiteekemu ekintu. Embuli yetefa yonna. Eyo nga nvuddeyo. Essaawa yonna okuva kati mugenda kuddamu okulaba bomu mu Kampala oba mu Uganda. I repeat. Mugenda kuddamu okuwulira bomu mu Buganda oba mu Uganda oba mu Kampala. Njagala ogenderere secretariat ze tuleeta. Bwe tubalabula ku kintu kye kiba kijja. Bwe tubagamba nti temugenda kulya nnyama, ddala temugirya. N'ennyama njirina wano. Bwe tubagamba bomu era muziraba. Bwe tubagamba accident era zeezo muziraba.
kati saagala onyoome bye tubawa. Leero mbawadde ekyawandiikibwa sibawadde mutwe gwa vidiyo ya leero. Omutwe gwa vidiyo y'olwaleero gugamba bwe guti. Omutwe gwa vidiyo y'olwaleero gugamba bwe guti. Omulembe gwaffe Katonda ali naffe. Kyova olabanga buli kyakola kyonna kijja, kyonna kipya tekikolebwangako mu Uganda. Ebintu ebiri e Uganda tebibangawo. Muntu ala gye batwala ba dictator baabwe be bagamba mbu amini dictator simanyi bote. Omulembe gwaffe Mukama aguwadde bipya, gukola bipya kubanga bw'atyo bw'agamba nti ngenda kukola ekintu ekijja era mujja kimanya. Buli kyakola kijja kipya naye nga kyamaanyi okusinga nuclear. So ekyo kibawe ekyokuyiga nti Katonda waffe ali naffe. Awo tugenda okusoma leero. Eyo nvuddeyo. Essaawa yonna bagenda kutandika okutega bbomu mu Uganda, mu Buganda oba mu Kampala. Ne bbomu ezimu ziyinza okuba nga zaatuuse dda mu bitundu we bagenda ozitega. Kase from verse 1. Olwo lwe lunyiriri gundi lwenva okwogera olw'okukola ekigambo ekijja. Isaaya 4:19. Very good. Very, 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 very good. Now, Museveni Kandiho Kayihura bamuhozi group eyo birungi. Byanyuma bagenda kutega bomu mu Uganda naye ebitundu ebitegeddwako bye bino ku kanisa ewa Kayanja bagenda kuteekawo bomu. Ku luno bwe kitaba ki egenda kukwasa n'abantu ku kanisa ewa Kayanja. Okusinziira ku ladda oba okusinziira ku Mpoma satellite waliwo we bagenda okutega bomu okumpi ne Popopo bayiseewo ku Farmers Market. Okumpi ne Popopo nkubyemu akafaananyi Popopo awo nasirabawo katali naye anyway oba waggulu wano okulweka buusu eri waggulu oba wa naye niya Popopo waliwo we bayita ku Farmers Market oba dduuka oba midaala. I don't know. Kubanze saakirekawo nkugamba nambudde nzizeeyo n'entambulawo nanga sirabawo kintu ekyo. Kati I don't know oba kipya kyakajja oba kikadde weekiri I don't know. Naye nga okusinziira ku Mpoma satellite bayiseewo ku Farmers Market near Popopo. Weekali. Very good. Mbadde sikamanyako. Awalala wawe bagenda okutega bomu Nsambya Kirombe awali ka bridge okuliraana ka taxi park ako nako sikamanyi. Simanyi Nsambya Kirombe wa wali gundi kuba Nsambya Kirombe mumanyi naye simanyi wa wali park kubanga okuva lwe navayo 2016 emyaka mingi nnyo. So simanyiwo. Naye waliwo ka bridge akali okumpi ne ka taxi park oba ka park ka taxi oba zikyukirawo oba zisimbawo naye nga bayitawo Nsambya Kirombe. Muwulidde? Eyo nvuddeyo. Abe Masaka bomu abandeetedde njagala abantu b'e Masaka kuba nabayisedde obwedda. Njagala ab'ebitiibwa b'omu Buganda ab'omu Mmengo. Omwana agambye empuga ne bw'onooyingira mu kanzu ya Kabaka tugenda kujjayo. Weewaawo tugenda kujjayo. Ne bw'oneekweka emabega w'entebe ya Kabaka ne bw'onoomuyingira mu kanzu oba mu kooti tugenda kusikayo ggwe tutaase Kabaka.
mumaze okwonoona Mmengo ne mudduka wano Kiwalabye Male Kiwalabye Male baamala okubba Buganda n'adduka ali awo mutabani wa gundi mutabani wa Wandali mutabani wa Wangadi alina atunula bw'ati Kiwalabye Male John namulabye mu office mbusimanyi mbunna abaana baayise mwamala okubba Buganda Kiwalabye Male ye n'adduka n'agenda mwe bamafia b'Emmengo tubamanyi Kiwalabye Male Sekabembe Mayiga nono musajjani Kiyimba Freeman Kayitana Abe Mukiibi mwena tubamanyi bamafia b'Emmengo tubamanyi amannya n'abaana bamwe ne bakazi bamwe ne gye mwazimba Kiwalabye Male ye bwe yamala okubba n'alizayininga ne yeegendera ali mu bizinensi ze John namulabye agamba abaana bayise kubanga kakati omwana yafaanana nnyina Wangadya ne gundi ne taata we Tinkasiimire John Katende abantu babamanyi amanya gaabo abantu babamanyi so temulowooza mbuno mwekwese nnyo no tubamanyi mulesa abantu b'e Masaka jo nabamenyedde abamu ku bantu kuba tetusobola bamalayo leero nfokasinze ku Masaka why olwaleero amaaso gali ku Masaka omupiira guli wammwe mu Masaka ab'e Masaka musoke muwulire kino muli awo mukyakyakyamba omwana wammwe Empuuga bwe mumanyi ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waka ku Mpuuga ne Museveni kubanga waliwo ebintu bingi ebitandise okuvaayo bye twali tetumanyi mumanyi lwaki Museveni yasasula Mpuuga obukadde 5 nga Mpuuga yakalinnya mu ntebe obukadde 5 ate nga si bwe yakatwala bwokka omanyi ekintu Mpuuga kye yakolera Museveni omanyi nti n'okukwata abaana ekalangala Mpuuga yakirimu okimanyi nti n'okukwata abaana ekalangala Mpuuga yakirimu okimanyi nti okutemaatema abantu b'e Masaka Mpuuga yakirimu era kye kyamuwesa ssente Museveni yanyiiga nnyo Uganda yonna yaginyiigira naye abadde abikkirirako bw'aba ayina Buganda kuba ebbanga lyonna Buganda ebadde emuli mu ngalo His Excellency Kyagulanyi n'ajja n'amutwalako Buganda bubi nnyo nnyo teribule kale n'amutwalako Buganda n'ababaka bonna buli kimu kyonna kubanga eri yatusaffocatinga n'abatiisa n'abakwata n'abawamba ne bateesimbawo mu Buganda we beesimba ne bayezesa lweyo Museveni ne kimunyiiza nnyo kati ne basalawo ne bateesa Mpuuga n'atunda Masaka Museveni okuparalayizinga Buganda n'ayagala asooke mu Masaka Mpuuga yakiryako ssente ne bakwata Masaka ne bamutemaatema ebijambiya nga Mpuuga akimanyi bw'oba wakana Segirinya alina omuntu gwe yagambako n'amugamba nti Mpuuga yansiba nga Segirinya ali mu kkomera kuba Museveni yali amanyi nti tukyali babisi tukyali mabega nnyo gye yateekateeka kkoni ate nga ye kkoni n'abakubanga buli muntu yenna asiima Museveni okukuba kkoni sikulwa ng'abeeno bonna bagamba Museveni tuyambe kkoni tageza n'asala kaluma Museveni n'asala abakyoli mu linnya lya kkoni yali abireese e Masaka olw'obusungu nga Nuupu emututteko egundi ebitundu byonna nayagala okulaga kale Buganda obanga nga muwagidde Kyagulanyi ne mumuwagira naye nze nkyakutte security ng'ayagala basiiga ekifaananyi nti Museveni yalina ebyokwerinda yekka yabisobola
ne batematema abantu beeri era Mpuuga n'atunda ababaka abo okubakwata okubateekako ebijambiya. Mpuuga akimanyi kyekimusasuza nga wa myezi 8 mu ofiisi. Busungu bwa Buganda obutawagirira ddala Museveni. Wulira ekirala, Mpuuga oluvannyuma lwa byonna bamaze okusayininga endagaano ne bamugamba tavaawo ku kya komisona alemereko. Asale ndalinze Buganda nga essira balitandikira Masaka. Mbu mutabani wa Museveni asimbe emirandira mu Buganda nga atandikira Masaka baprotectinga Empuuga. Era olwaleero abamuwozi project basibye mu ofiisi ya Bwanika ku paramenti babedi babalamu bagashumba babadde bati mu ofiisi ya Bedi Bwanika bali mu kola strategies ezigenda otwala Masaka basinzire Masaka okutwala Buganda. Nti kubanga okufuga Uganda kasita otwala Buganda obeera ogimaze. Kati balwana kujja Buganda mu mikono gya Nuupu oba egy'enkyukakyuka. Sseggirinya gyali akimanyi bulungi nti byonna byayitamu Mpuuga. Gendayo omubuuze. Gendayo obuuze Sseggirinya. Era ayina be yali abuuliddeko nti bannange Mpuuga yansiba. Ekyo sikimaze. Muwulira abantu b'e Masaka. Abantu b'e Masaka jjo mwawulidde video ya jjo. Nziramu okubabuuza mwawulidde video ya jjo ebintu ebyo kuliko kye nalimbye. Gwe ngamba nti nina kye nalimbye. Waliwo omuntu omu ampeereza tweet olutalo olubaddeyo ku Twitter. Omusajja omuntu namugamba munne gwe oli musiru. Kyogamba okuza okutuukaawo nga tokimanyi nti ASP nti Bible and politics assume with the Bible and politics is a state agent. Nengamba ate yinga yalwawo kimanya. Okitegedde leero. Nga walwawo kimanya. Kati ate nziraawo neewozeeko. Wamma gwe kola bw'oti. Totawaananga kukayanira muti guliko bibala. Kubanga ssekyungwa, omucungwa n'endimu bisobola okufaanagana. Ebikoola. Tunuulira ekibala ekiriko. Ojja kuzuula. Kalasi. Awo His Excellency ye formula gye yatuwa yokka tunuulira bibala. Gwe bw'ojja n'onnumako nga ndi nniimu, genda ng'okimanyi nti ndi nniimu. Kati n'oyo alumako n'awulira nga mucungwa, naawe genda ng'omanyi nti ogwo mucungwa. Formula yeeyo. Tewakyali kwewozaako wano. Obudde butuleka. Wamawulira. Mu bye nayogedde abantu b'e Masaka nnyina kye nalimbye. Kye mugamba kati Museveni ne mutabani we balungi nnyo. Kye mugamba Museveni ne mutabani we kye kino ekiseera eky'okubaaniriza. Kye mugamba bayongera butereeza ggwanga oba kulyonoona. Bwe mulaba Masaka ayongera kutereera oba kwonooneka. Bw'otunuulira ebikwetoolodde, bw'otunuulira ebyenfuna byo, olowooza ani kizibu kya Masaka, ani kizibu kyo. Wulira, bano abantu kye mugamba nti nabo mwabeerabira. Nga sinnabagenda eyo. Bagenda mwalabye bwe babadde beetigiinya mbu nno mu Kampala mulimu kalusu. Mbu mulimu Anthrax wente. Ne bagamba temulya nnyama. Ate mbu nno komisona yagambye temulya nnyama azudde ekirwadde. Ekabowa. Ate ne bamala ne bagamba nti nno cabinet eyogedde ne kalusu ne Anthrax kati mulye ennyama. Bwe tubagamba nti mu Uganda temuliimu bulwadde obwo ddala muwakana. Omukugu akola ku by'ebisolo bw'aba yakalabye n'atuwooninga. Kabineti eyagala tufe tuggwewo. Kubanga batugambye olwedde obulwadde buli mu Kampala. Ate kabineti meeting yo bwe yatudde negamba mulye ennyama. Kati ekituufu kyeki obulwadde babudibetingako.
obulwadde obuliwo babudibatingako nti bwe bagamba nti weebuli buba weebuli, bwe bagamba nti enkya bagamba nti tebuliiwo buba tebuliiwo. Mbuuza buba weebuli oba buba tebuliiwo? Mujja kakasa kati nno owulira ekiriwo. Ulira ekiriwo. Bagenda kuleeta ekirwadde mu bantu. Waliwo ekirwadde kye bagenda okuta bagambe nti kivudde ku nnyama. Basibe ennyama mu Uganda yonna emyezi egi kubanga balina contract y'okutwala ennyama e Thailand. Balina ttani z'ennyama ze baagala e Thailand yabawadde ssente egenda bawa ssente. Bagenda kusiba ennyama mu Uganda emyezi 3 ng'ennyama yonna egenda Thailand. Mwawulidde omuntu eyagambye nti nno abo bennyini abagamba mbu waliwo karantini siwe mbuno waliwo obulwadde be bakukusa ente ne bazireeta nakugamba bo ente basigala baziyingiza. Saabagamba luli ntugenda kuba nzijako esi bwe nateekako esi ejja kuleekaana nnyo wano. Nja kugumira ebbugumu. Omukazi yagambye abo bennyini be bakukusa ente ne bazireeta bo bazisuubula ne bazireeta bo bwe bazireeta tezibaamu kalusu. Gwe bw'ozisuubula ezizo ze zibaamu kalusu mujja kakasa. Waliwo ekirwadde kye bagenda okuleeta tekiri mu nte bakulimba. Era bw'olaba ekirwadde ne bagamba nti abo balwadde ente nnyama nga mumanya. Ente bagenda kusigala nga bazisuubulayo naye ng'ennyama temugiraba egenda Thailand. Tekawo abiri. Now, ab'e Masaka kyemugamba mwerabidde bajjajjammwe ne bakitammwe abatemuddwa Abanyarwanda mu Masaka ne babamalawo Masaka n'efuuka ey'Abanyarwanda. Mubeerabidde yene essaawa ey'okuliwadinga Abanyarwanda n'okubaaniriza mu Masaka mu batongoze. Ate nga mubatongoza mu bukulembeze babakulembere. Waliwo omwami mwogeddeko emirundi egiwera. Omwami ono yafa mu biseera bya COVID gwe bayita Haji Dirisa Kaggwa eyali amanyiddwa nga Kinoni Hardware. Bamutta mu biseera bya COVID n'afa n'asaanawo nga bamuwadde butwa. Abanyarwanda abo naye bwe tuddako emabega mujjukira mutabani we gwe baali bayita Sozi. Mujjukira mutabani we gwe baali bayita Sozi. Mutabani we gwe baali bayita Sozi naye yagenda n'akola hardware e Rwanda kubanga kitabu yali alina hardware bali mu business ya hardware. N'akola hardware e Rwanda nga nene nga alina ssente mpitirivu. N'awasa omuwala Omunyarwanda e Rwanda. N'aba nga akozesa Abanyarwanda ng'atikka emmali mu Uganda n'eyingira Rwanda. Mukyala we oyo Omunyarwanda yali akola ku ku TV z'e Rwanda. Nga muwala mugoggofu akola ku TV. Ate omugagga Sozi mutabani w'omugagga Kinoni Hardware n'awasa omuwala Omunyarwanda. Bw'amala omuwasa kiki ekyabaawo? Najja mu Uganda n'atikka bulungi nnyo emmaali. Dureva we n'amuvuga bayoolekera Rwanda. Ne batuuka e Kabale mu biwonko by'e Kabale ebyo oyimirira nga wansi entaana kilo 7. Abamanyi e Kabale mumanyiyo. Dereva kye yakola n'ava mu mmotoka n'abuuka mu mmotoka ezo Pajero simanyi ziki n'agitunuza mu kiwonko n'agisuulayo wansi. Sozi n'awamatuka eyo
so zinagwa nafira mu motoka nasanawo eyo mu kiwonko wansi. Abanyarwanda ne batwala emmali ye yonna eyali e Rwanda. Byenjogera nnimba. Dereva yasigala eno waggulu ku lusozi ng'alengera n'amulindira essaawa nga 12 ng'akyakirira. N'amulengera. Sozi n'asaanawo. Dereva n'omuwala w'e Rwanda ne batwala Adiweya. Byenjogera nnimba. Ab'e Masaka yene essaawa mukakasa. Oyo muvuddeko. Nayogedde ku Haji House Katongole. Gwe batwalako ettaka eddene, ettaka lye liri ku nsalo y'Amawogola ne Kabula. Yalina square miles z'ettaka nga lirye. Haji House Katongole abasajja ne bamwetayirira okubaguza ettaka n'agaana. Abasajja abo Ssenyonyi n'amubbako ettaka mwalaali n'amubbako square n'amubbako hectares 5. N'amubbako acres 500. Bassekikubo ne bamuwa obutwa nga nabo nga baagala Bassekikubo ne bamuwa obutwa n'afa. Omusajja oyo ku biseera bya Mambo Bado akakatambi gye kali CBS ekalina. Yajja ku CBS okwekubira enduulu ku programu ya Mambo Bado nga Bassenyonyi bamutwalako ettaka still ne bali mutwalako. Bassekikubo ne bamusaba abaguze ettaka n'agaana bagamba ndi musajja muzadde, nzadde abaana bangi, ndi mulimi, ndi mulunzi, sisobola baguza ttaka nange terimmala. Ne bamuwa obutwa n'afa. Haji House Katongole yali ayina ssente ne yeegayirira muwala we bamuyita Madina, bali bamuyita Madina ng'ali Masaka, n'amugamba omanyi va mu tawuni e Masaka ogende. Ssenyonyi yamugamba bano abasajja sijja basobola, balabika bansinzizza amaanyi. Naye genda Ssenyonyi waakomye ozimbewo okolerewo projekiti otaase ettaka lyaffe ettono erisigaddewo. Era oyo omuwala bamuyita Madina n'atunda ennyumba ye eyali e Masaka mu tawuni, n'adduka n'agenda ataasa ettaka ettonotono lye baasigazaawo. Era ali eyo Haji House Katongole ne bamutta. Ab'e Masaka byenjogera nnimba. Gwemba nnimba jjako essimu ogende. Gwemba nnimba. Oba kubira abantu b'e Masaka babuuza ebintu bino. Bwe bakugamba nti nnimba toddamu kundaba. Ssenyonyi n'atwala ettaka ly'omusajja nga tamuwadde yadde ennusu 10. Ssenyonyi kati abantu b'e Masaka yene sawa okwaniriza abasajja abo mukakasa. Muweeyo Masaka mu mikono gy'abasajja abo be mubadde mufunziza ne mubakwata mbuno olw'okuba mpuuga. Mbuno mpuuga awaddeyo Masaka. Mpuuga yawaayo Masaka. Mukakasa mpuuga yawaayo Masaka. Mpuuga yabategerera okukwata abateke mu mikono gy'Abanyarwanda. Nkugambye programu za CBS eza Mambo Bado omusajja oyo yajja ne yeekubira omulanga ng'agamba bannange muntaase, tewali yamutaasa. Ettaka ne balitwala. Waliwo omwana omulala eyali omugagga nga bamuyita Bakiika, eyali alina ekyuma ky'emmwanyi ekyali kiyitibwa Kaboogere. Bamutega omuwala Omunyarwanda
n'amuwasa n'amuwa obutwa n'afa ne batambuza olugambo mbu afudde siriimu mbu abadde alina siriimu biki mukazi we n'olwalero waali talwalangako yadde akasujja yasigaza emmaali lwaki muli bantu bonna abafudde mbu bafudde siriimu bakyala baabwe weebali abanyarwanda baabwe be baawasa weebali balamu tebalwalangako yadde akasujja era abantu b'e Masaka ekyo kisaana kubanga wasomanga mpuuga okukimanya nti abantu bammwe batte bakiika eyali alina ekyuma kye bayita kaboogere omulala Dr. Geoffrey Babumba mutabani wa Babumba ani amujjukira Dr. Geoffrey Babumba yali dokita eryantonde ng'ayina n'eddwaliro e Masaka nga dokita eri neeno yali mugagga ng'ayina emmotoka ezitwala amatooke e Kampala ayina emmotoka ezitwala ente ayina edduuka ng'ayina ebintu bye kiki ekyamubaako dokita ono yali alina omukyala w'omukulu n'awasa omukyala owookubiri omuto Omunyarwanda omukyala ono gwe yawasa yali related ku mukyala Omunyarwanda era omuto owookubiri owa Kinoni Adiweya abakyala bano baali ba Luganda ng'eri ewa Kinoni Adiweya mukyala muto kubanga Kinoni Adiweya yali alina omukyala w'omukulu Omuganda oba Omunnayuganda kati n'ayongerako Omunyarwanda kati n'aleeta muganda we n'amuwa Dokita Geoffrey Babumba kiki ekyabaawo awo ono dokita yali mugagga yalina emmotoka ezisomba amatooke ezisomba ente ezikola byonna loole oyo omukyala wa Dokita Babumba oyo yali muganda w'omukyala wa Kinoni Adiweya omukyala ono bamuyita Jacqueline Mbabazi n'olwaliro waali Dokita Babumba oyo Geoffrey Junior bamutega accident n'afa bamutira mu accident n'asaanawo ebyobugagga bwe Jacqueline n'abisigaza era agaali amaka gaabwe yagaguza Twaha Kagabo mwe muli eddwaliro lya Twaha Kagabo Jacqueline n'awasa Omunyarwanda era bali mu mmaali ya Babumba agaali amaka gaabwe n'agatunda n'agaguza Kagabo n'ateekamu eddwaliro lye kati Kagabo ng'amaze obbattira Dokita Babumba n'atwala ebyobugagga bwe kati abaleetera mutabani wa Museveni kubanga Kagabo yagamba nti nno obulamu butambulanga bwe yabubala n'agamba politics kubala kibala okubaza nze mbaza obulamu butambulanga bwe nabubala mujjukiranga Kagabo akyogera mu bibala ebyo mumanyi elimination eziri awo omuli ennyumba gye yagula omuli eddwaliro lye yali nnyumba ya Munnayuganda battamutte olwali jjo nayogedde ku Banyarwanda abali ennamisindu eri ku boda simanyi manaafe eyo waggulu eyo baŋŋambye bagenda okugendayo abantu baŋŋambye mwana gwe bannange olina drone eyo mpoma satellite nti nkambwe balina omutaka omusajja omugisi alina emmwanyi ye yali adiringa n'ab'ekyalo ng'abawola ku busente Abanyarwanda bano ne bagendayo bano abawola ssente baateega omusajja omutaka ne bamutematema ebijambiya olw'okubanga
awola sente ate abantu baddukira wuwe ku busente nga yatekamu ka interest katono n'awola bagisu bannayuganda banne abanyarwanda bamutega ne bamutematema jjo nababuulira omuntu we waffe ebunjako yali abadde mmanerenda ku kyalo okuva dda muwala w'omusajja gwe nabagamba omusajja baali bamuyita okumu veteran muwala we babadde bamuyita nabulya okumu yali musajja muluulu naye bwe yatuuka mu Buganda ngerera bwe batera okukola n'abeera musajja nga mu Uganda na era abaana be yabatuuma agundi agamanya omwana we babadde bamuyita nabulya ye yasigala mu mali ya dadi we n'agikwata bulungi omusajja yali alina amabaala yali alina amataka yali alina ente yali alina biki n'abeera ku kyalo kwakulidde n'abanga awola abantu nti bw'ojja kulabira mu kifaananyi kya maama we kubanga yagenda okukula ng'azannya n'abaana bo ng'ali awo kyamisana olina ekizibu kya mitwalo 10 ng'akuwe 10 bw'oliba olizza ng'omuteeramu omutwalo simpo nga tewali nakuwaayo mbuli naate osinzeeyo biki abanyarwanda bamuwadde obutwa n'afa bw'amala okufa nga bagamba ekintu simanyi ekintu kyamukwata nga bagamba tumuziikirewo nti tusooke tulindeko yafa lwa kutaano ne bagamba tumuziika ku Mande muganda wange omulambo gwazimbye bwe guti ne guzimba bwe guti gwonna ne gubabuka ne gutulika gubimba ejjovu omulambo ne gubimba ejjovu obwo butwa naye n'olwalero abantu b'omukyalo baga mama nyabo omuntu alabika yakubye omwana w'abandi eddogo omunyarwanda ali ku nnyumba ze agabalooni kati abaana be abantu be omukazi jjo be nabagambye nga bagenda omuzika wiiki oba ewedde abaana batandise okutunda ente batandise okutunda emabega waliyo abantu ababagamba wama mutunde ente baziguddemu batandise ozitunda abaana amataka bagenda gatunda amayumba bagenda gatunda ngambye abantu b'okukyalo mwe mutunule omunyarwanda n'amaliriza nga yenna nnyini byo ye yatta nabulya nze enkola y'abanyarwanda ngimanyi jjajjange omukyala azaala taata yali munyarwanda yali mubi naye yatugamba temuwasanga omunyarwanda jjajja omukazi yali mubi yalina omutima omubi naye yatugamba temuwasanga omunyarwanda si mmere don't joke byebyo nno bw'obeesembereza semberayo ng'okimanyi nti olina okumaliriza nga gw'oli mufu tebeesembereza muntu gwe batakolagana naye era tebeesembereza muntu atali wa mubbo kasita oba n'omulimu gwo nga weekolera ofuna akasente kibayisa bubi enkomerero bawunzika bakuggyewo kati nno ababaliraanye nammwe abakyabeesembereza mubeere nga mukimanyi nti bemwesembereza si bannammwe abalindiridde okwaniriza muhoozi Masaka mukitegere nti omuntu gwe mwaniriza si munnammwe muleke abaabwe babaanirize mukole ebyammwe kubanga newe munaakuŋŋaana mu bungi mutya tebagenda kubaagala bye babaagaliza kulaba nga mmwe mubaviiridde muli bafu bo basobole okwegazaanyiza mu kitundu